Alright, nkulamusizaako nnyo bali kwekumira ku Yugi Updates TV. IGP Byakagaba agenze maaso n'okuwuninga n'okulabula ekibiina kya National Resistance Movement saako n'abawagizi baakyo omumusa ne bammembers abagambye nti nno kuguna omulundi tetugenda bakkiriza kutunula kubeerawo nga tutunula nga muteekawo violence eri mu Uganda ne ku bannayuganda nga mbatuusaako obulabe olw'okuba nga tuli awo tutudde tusirise. Agambye tetugenda kikkiriza era kyakoze kye kino wammanga gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV gwatanatweyunga kukiriya wansi wala ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyunga. Kabali mutala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV. Habula mmwe abajja mu comment section ne mukomentinga nammwe mbatumiddeko nnyo mmwe abalayikinga ne musharinga nammwe mukola kyamaanyi nnyo. Kakati kyekiviiriddeko IGP Byakagaba okubanga akandula ku ddoboozi ndowooza ajjukidde omulimu gwe nga IGP kyateekeddwa okukola. Jjukira ebiseera ebiyise ekibiina kino ekya National Resistance Movement ekya NRM kibadde kiri mu kuŋŋaano zaakyo nga bagenda mu maaso n'okujjuliza empapula mu abo basuubira abagenda okuyitira oba abagenda okubeera ba flag bearer baabwe. Naye omuvuyo ogubaddemu jjukira emabegako awo ekibiina kya National Resistance Movement kyayungula abavubuka abayaaye era ne kibambaza yunifoomu yaabo ne bagenda mu maaso n'okuba nga bateekawo violence ku bannayuganda, ne bagenda mu maaso n'okutta, okukuba, okutulugunya saako n'okuwamba ebintu by'abantu be baasanga ku kkubo ba traders abo bo tebabalekera byabwe. Era kino ne kifaananira ddala ekifaananyi ekibi ennyo newankubadde NRM oba ne gavumenti yavaayo okubyegaana naye bano abakwate baavaayo ne bawa obuyuzi ne bagamba nti nno tuli ba kibiina kya National Resistance Movement era bano be baatujje gye tubadde mu residence zaffe ne batufujjirira omusimbi nga baagala tubeere nga tuba campaigningirako nga obanga tubeera omu ku bo tusobole okubeera nga tuteekawo omuliro nti ekibiina kya National Resistance Movement nakyo kirina omuliro, kirina abalonzi. Kakati okusinziira ku mivuyo egyaliwo IGP Byakagaba agamba nti nno adeployinza abawanvu n'abampi heavy security gy'ataddewo era gy'ateekateeka ku campaigns eziddako okusobola okulaba nga bagolola aba National Resistance Movement ettumba okusobola okulaba nga tebaddamu tteekawo muvuyo mu Uganda obutasiiga kifaananyi kibi eri Uganda ne gavumenti. Agamba ayagala kukakasa nga akalulu akajja aka 2026 kabeera fair, free and fair obutaliimu kyekubiira naye nga kino kinaasoboka oba onaayogerako byogere kubanga tuba twetaaga okuwulira ekitongole ekya Electoral Commission nga kivaayo kyogera ku nsonga eno kubanga kyekimu ku kiteekateeka tibatugamba nti nno tebeeteeseteese era bino byabaguddeko bugwi. Jjukira bulungi nnyo ku by election ezaali e Kawempe North omuvuyo ogwalimu okukubibwa bannamawulire, okuttibwa, okusibwa, okubuzibwawo oluvannyuma lwa gavumenti yennyini okudeployinga oba tugambe gavumenti oba kino kyalimu Electoral Commission yennyini ya deployinga aba SFC, aba JET, aba UPDF ne basooka bakuba abantu ne babafuula ekyokuttale. Embeera eyo tetugyetaaga mu ggwanga lyaffe. Tuzze tulaba ekibiina kya NRM kino nga kitegenda maaso n'okutegeka emivuyo era nga n'ebitongole bye twandiyise ebikuumaddembe security agency be bamu ku bakulembera obuvuyo buno. Kati tolina ngeri ki gy'ogenda tugambamu Byakagaba nti oteeseteese bulungi nnyo era muli well prepared okusobola okulaba nga ensonga yonna ekwatagana n'ebyokulonda ebeera free and fair, nti musiigira bannayuganda ekifaananyi nti akalulu akajja aka 2026 kagenda kubeera free era kagenda kubeeramu ne justice. Ekyo bannayuganda bakibuusabuusa okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga nti ekintu mwakyonoonye. Tetulaba amagye, tetulaba poliisi, bajeti ba SFC kye bakola mu kulonda kwa Uganda ate nga bamanyi omulimu gwabwe awo we bali beyond their jurisdictions. Amateeka tegabaganya n'okusinziira ku constitution UPDF amendment bill eyakolebwa mu buwaayiro obumu bulaga nti nno mulimu akawaayiro akakugira UPDF obuteenyigira mu politics yenna. Kino baakikola
amagye gasigale nga gali neutral nga gaweereza sayidi zombi, sayidi eya gavumenti sako ne sayidi eri ku ludda oluvuganya gavumenti. Kati muvaayo ne mulaga sayidi mubanga abagamba nti nno eggwanga lifugibwa magye era sekitazi zonna zonna zandibwa nga zaawambibwa amagye g'eggwanga Uganda ge gagafuga. Whereby to make the matter worse nti n'ekitongole ekya Electoral Commission kyennyininyini nakyo kiri mu buwambe lwa butoogera, kuba singa tekiri mu buwambe ate gwe wandirowoozezza aba JET, aba SFC, aba UPDF bonna kakwate kamu kabinja bali categorize mu UPDF. Baaki bagenda maaso n'okwetaba mu exercise ezandibadde zikolebwa ekitongole ekya Electoral Commission. Kati golowooza munnayuganda ogenda mumatiza otya ku ebyo byagenda maaso n'okulaba ng'akubibwa bannamawulire bennyini bakubibwa. Bannayuganda tebalina security. Kyewuunyisa ate no gavumenti edeployinga amagye mawanga amalala ga providing security ng'ate faana ewaffe security bagikyoboola bukyobooza. Tetulabawo ngeri ki, tulaba ngeri bannayuganda gye baganyuddwa mu security yaabwe ate nga be bafujjirira omusolo okusasulira ab'ebitongole ebikuumaddembe okuprovidinga security okuuma eggwanga. Kino bannayuganda bakyemulugunyaamu newankubadde guli bwe gutyo gavumenti tennavaayo kuteekawo tteeka oba paliamenti y'eggwanga tennavaayo kwogera ku nsonga eno, kuteekawo komo na ku blockinga, kuteeka obstacle ziyinza kugira bitongole bino ebya security agencies obuteetaba mu bintu by'abacivilian, mu nsonga z'abacivilians operation zino. Eno simanyi oba amagye gagitwala nga operation nti balina okubaako ne kyebakola, so nga omulimu guno gulina okukolebwa ekitongole ekya Electoral Commission. So byabakama naye alina okuvaayo okutangaaza eggwanga batunnyonnyole nti exercise eno mulimu akawaayiro akakyukamu nti enaakalingibwanga n'amagye ba UPDF balina okutegeka enteekateeka zonna zonna ez'okulonda. Ekyo bannayuganda nakyo bajje nga bakimanyi, baleme kutuuka ku ssiini nga beekanga bwekanzi, bakubibwe ng'ekyokuttale, bakwatibwe, basibibwe, abamu bakyalina ku bitanda bafookya na bisago. Ate ekyewuunyisa bino oluggwa gavumenti okompasetinga terabirira tejjanjaba, bwabula egenda mu maaso n'okuteeka ku bannansi omusango nti security yebadde egenda mu maaso nakukola mulimu gwayo. Era baagamba mbu baali beekengera nnyo okulaba nga baga nti abawagizi b'oludda oluvuganya bali bagenda teekawo violence mu kalulu, era ekyali kibaleese providing a security. Ate nga bannayuganda balumiriza ddala bulungi nnyo n'obujulizi nti ebitongole bino ebikuumaddembe bya deployingibwa bye byagenda maaso n'oteekawo violence mu kalulu kano akaaliwo aka Kawempe North ku by-elections. Kakirowooza kino kiteekawa ku bannayuganda n'endowooza yaabwe mu kalulu akajja aka 2026. Jja mu comment section oteekeyo endowooza yo. Mbaagala nnyo, mweraba.